Government ebintu ebimu byekola yo temanya ekizibu kyayo terondo olabye egenda kukola kati bana abantu abo gabe walabye kololo waliwo ababaleeta Museveni bwana akola atya era nayo ddiiro yasene wanazifa ndo ina muntu gwogenda kulanga akoze eki ngafunyemu bavuka abakoledde ekintu kyonna Ghetto yuti bano balaba munnange abantu tese be baleesaawo waliwo ababa blockings ababaleese era nga mubaleeta babagambye toyogere ekigambo kyonna mumugabwe muzeyi baawo. Museveni si musiru era ategeera nnyo akimanyi bulungi nnyo nti abaana b'oku nguudo tebalina akawunti sakozo osobola kusiti ATM ogiterekawa mu Sudan nkoze mbaana abo abaana ebimu abaana abo kisente genda mu sako. Government tesobola wadde okuba n'omuntu gwewo omulimu bali abantu be bakuŋŋaanya buli muntu gola basente ze bakuba faluuku ebaddiiro nga yawulikako olumu ka meeting eyo kubanga Museveni takyalina kyatereeza yasimba nnyo obukulembeze bwe nga butambulira ku bubbi. Abaana ba Ghetto kisooka tosobola kufuna akawunti nga tolina ndagamuntu tebalina ndagamuntu. Now this Christmas season, Boyo Studios and John Sigawa Arts present a theatre play, The Golden Calabash. Echmali Bitembuga. It's going to be a national theatre starting from 23rd to 26th of December. 23rd, it's a VIP show, a red carpet affair, and entrance is only 100,000 shillings. From 24th to 26th of December, entrance is only 50,000 shillings. Come and be a part of this unforgettable theatrical experience. We can't wait to see you. Muzema. President Museveni ba Ghetto Youth yaba meetings ha naye ba Ghetto Youth ne government yetagowa abantu emirimu wallahi kakati government ekintu kyekola olumu kiba kirungi wadde nga abakikola wali waddeko omwana wo ssente agende ku ssomero ne bagamba nti omwana tatuuse ku ssomero ng'ogamba agende ku ssomero naye omwana nga tatuuse ku ssomero asiba mu matatu. Kati government ebintu ebimu byekola yo temanya ekizibu kyayo terondo olabye egenda kukola kati bana abantu abo gabe walabye kololo waliwo ababaleeta era bwe babaleeta nabagamba wano nti President Museveni olumu yafuuka muntu wakugoberako ddiiro ti abantu baba bamuleeta ne bamulaga ekkololo ti bana abasajja boolaba tusobola bawa emirimu ekibaganyi kyekino kiba kituufu era naye ng'omukulembeze ng'alaba kisobola okuba ki ne bano abakitembeeta olumu wa ssente takola kyeyagamba kukola nga ye afuna awo baba bano balaba abamu bakakoola baani ng'abawo emitwalo 223 nga bagenda oba kitegeera ng'abawo ekizike ng'abaana badda mu mirimu miki mirala naye ng'ekifaananyi kye bawa wali nti tuzze wano ekkololo twagala otuwe ssente oteeke mu nsawo yaffe ssente abantu bano boolaba be babadde beekalakaasa be badde bakola ki biba bituufu naye si bye bakola oba kitegedde ekyo ne kiviirako okuba nti gavumenti tesobola wadde okuba n'omuntu gwewo omulimu bali abantu be bakuŋŋaanya babakuŋŋaanyiza ono aba yakikoze ennamba emu oba mawa aba yakuŋŋaanyiza abantu abo kubbirako zezo sene zowire zikayanya ba promoter zikayanya mobani nti wamala oziwa omuntu omu atwala 5 songa bwe yandiwadde program y'ekkololo yabadde kuki Museveni okumitinga abaana ba Ghetto program y'ekkololo yabadde ku ekyo nga bw'ogambye nti President yagambye agenda kubawa buli sako agenda gitekamu million 10 beetandikirewo emirimu ekyo ekintu ku gavumenti kyangu era kisobola okukola naye olw'okuba nti wano abagobi ba ddiiru ye bw'ajja n'akwata ssente bagamba nti kubanga abo bonna nga bwe balabye tebagenda zikwasa buli omu wabaawo akabinja akeekolamu omulimu ne keekolamu omulimu ne kagenda wa pulezidenti ne kamulaga ekifaananyi ekyo kale ate bambi olw'okuba nti wano e Uganda ebintu bya gavumenti ebisinga tebalina ne babirondoola ogenda okakana nga nnamba emu olumu 10 oba mawa nga ye avuga mmotoka
ng'azimba nnyumba nga ye omuntu omu abeera buki bulungi naye ng'abantu bano abalala babakozesanga mugita tuulu nga bakozesanga kifaananyi bbalaga eri ti bano betwagala okukola ki okuyamba naye nga tebabayambye. Faluku tukize tugaane gavumenti ya President Museveni yafa. Mu kufa okwebbulula Mukama yalina okuzza ebibye. Ekyo Museveni kyakoze oba ekyokuyita abavubuka ba Ghetto tasoosaawo abajjukira obulungi mujjukira wano mu kikko nabo baamuyita najja najja bw'abayita bw'ajja wano eno era nayogera ekintu kyeki era abafuna ssente baali batono. Omuvubuka gwe baleetawo Museveni alabe nti omuvubuka talina mulimu tafuna ki afuna kola so kubanga afuna ekyebiri ebiri kola lwazze naye zire ennyingi bwe zijja zirina okukolebwa abantu ab'olubato abaseetinga ekyo ekintu kyennyini nnyini be bazifuna era ebaddiiro nga mukulu maabwa beyagamba nti President Museveni olumu ebaddiiro kati nayo ddiiro erina omuntu kati yennyini omuntu yabaza eddiiro eyo yawulira mu kamiitingi akamu nga olusi Museveni ayagala okuba nga akulakulanya abavubuka b'eki ba Ghetto kati bwe yatwa n'akibala naga kati bwe tuseetinga wano najja sente tugenda zikuba nfuna kyakugamba ekyo buli muntu golaba sente ze bakuba Faluku ebaddiiro nga yawulikako olumu ka meeting eyo eyagiwulira najja nayita bamahadi bano bamuzeeyi bajjingiwo nabagamba mufuneyo omuntu asobola okukola bwati ne bwati kyekiri mu pipeline saawa zino. Abaana ba Ghetto Faluku abaana ba Ghetto wansi awo olabawo waliwo emirimu gy'abaana ba Ghetto abamu gye beekulyetingawo naye ne gitayambibwako. Faluku ngenda kuwayo ekyokulabirako waliwo omuvubuka omu yakwata abantu n'abalambuza abasinga nomumanyi gwe tuyita kansala akola engatto zino ozimanyi buno obugatto bwaffe omanyi obwa crafts obumanyi omuvubuka abukola ali awo okitegeera naye yakola proposal ye n'agitwalayo n'omukulembeze yakola ki yamulaba okitegeera bw'amala omulaba n'amukwasa abayina okukola projekiti eyo egaziwe afune ettaka saidi z'ebuloba okitegeera bateekeko afactory akakola engatto ezo kubanga engatto ezo nga zirina abaana abaluka bu bids buno obeerako waliwo abaana abazisala waliwo n'abakola engatto abagimaliriza onfuna mukwano gwaffe oyo bwe bamala omukwasa President Museveni amukwasa abantu abalina okukola emirimu egyo abantu bamuyita gundi Sharif owa wano wali eri omuvubuka oyo bamala omukwasa abantu abo kuliko ne mukwano gwa jingi mwamukuba bamukwasa teyaddamu kulaba projekiti tebaddamu kujjawo nokukola projekiti owulira era projekiti ey'omuvubuka nefiiraawo ne batandika omuvubuka n'asigaza abavubuka abatono bakola ki basobola naye waba ayitawo akakiseera katono nga be baawo omuvubuka oyo okukola projekiti bagikola ewandegeya okitegeera era bamala ogikola omuvubuka oyo ne bamutwala bamuyitako namugaa jangu President alina kusanga omuvubuka agenda okusanga projekiti yakola ki yayimirira President agenda okujja ogirambula ngaomuvubuka waali namugaa toyogera nnyo na mukulembeze okitegeera toyogera nnyo na mukulembeze ebintu tuli mu bikolako era omukulembeze yatuuka naga omuvubuka kati emirimu gitambula gitya bwe giti bwe girina okuba nga kiri kyennyini nnyini bakikwata bakikola nga bo era kyagwa n'emirimu baagiwa bali abatuufu ono bamugjamu amanye ebyo byalina okukola oteeka Faluku nti emirimu abaana bakulyetinga emirimu wansi wano ng'olusi gyetaaga bwetwasi bawa mukono naye nti olwokuba President Museveni ne banne bakwata abooluganda n'abako n'ab'emikwano be bawa okulaninga system eno yaffe y'abavubuka wansi nga omuntu gw'owadde yekenyi tasobola genda mu Ghetto tamanya engatto ebeera nkuba eddagala okitegeera emirimu gy'abaana egiri wansi wano eno ne gitasobola kukola ki kutuuka Museveni ne bw'anaakola atya era nayo ddiiro yasse ne wanazifuba nolina muntu gwogenda kulanga akoze eki ng'afunyemu oba abavubuka bakoledde ekintu kyonna naye nga obusobozi abuyina naye abantu bakolagana nabo bafu President Museveni okumiitinga abaana ba Ghetto sente yaba meetinze musaka agenda teekanga kasente tagenda teekayo tajja teekayo olwo aba ataddeyo
kakati anti Faruku ngenda kuwa ebintu bibiri okiwulira esente bwe zitandika okukola pulogulaamu eyo wemanye yakutte Museveni omulete nakasero yakedde ku macanga yagala kujjawo waliwo abali ku calculation abagambye Museveni antugende nakasero n'abavubuka be baleesewo be babamanyi kati ngenda kubuulira ekintu ekigenda okwewuunyisa kubanze nkiinako obukakafu Faruku n'akawunti ezo eza buli kabinja nti bano bocha holding si zaabo si sako zaabo bali be baziina bano bagoberere nze nakyo oboyo omulaba ng'akyali mu State House ayinza okunjulira naye nyini program eno kubagiraba yagamba sigenda kubawa sente mmwe mubbanzi be ngenda zeegabira ku mukono okiwulira ne tugenda kwokera usawe nakasero okufuna sente za Nakyobe yali azwa abavoka be Kampala sikulimba nkubulira mazima yali project nasanga waliwo amajaga kuuma nga waliwo ne box za sente zijjudde naye nga mujja abavubuka ababalese abasajja bajja nga tetubamanyi nga batunona ffe kibuye ne bagamba mukole kola group y'abantu 10 babatuma butumi chapati traders and nakati biki mtula bichandi biki kakati nga na account eziri ku account ezo sizaffe fe twafuna emitwalo 15 gye bawanga buli muntu mu buli ka group kubanga oyinza funa mukano kakati nga ate buli ka group bakateka milioni nkaga gye zalaga nga tetumanyiyo naye nga abasajja bali batulumiriza Nakyobe wabuuza temugezane mwogere ekigambo kyonna Nakyobe yabuuzanga ono mumumanyi ye chairman wamwe nga tugamba okiwulira naye wokkiriza anti ababaleese wategedde lwaki babaleese gambye batunona bunonyi okutuuka awo ngabo boolabe nakasero Nakasero babaddeko babulooka ababaleese fenaffe batunona bunonyi nga dajja twala tetumanyi bye tukola ki bye tugendamu mujje tugende mufuneyo ku ssente mwagenda ku State House wenu kwokera Nakyobe we yali awo yazigabira wiki namba nga buli kana kwakera agaba sente nga yamanyi agabira abantu batuufu nti balika abakuba ekikono kuba basooka ne bafulumya ezasooka ne zitatuuka ku bavuka b'e Kampala Nakyobe n'abiggalawo kati Nakyobe ez'okubiri n'agamba nze nzeegabira mukono ku mukono naye omusajja yajjanga n'agamba nti nze kiyamaani waabwe ng'oba tomumanyi tomulabanga nako onamwegana tanga yaza kulayiza gwe maze okufuna 15 okiwulira gwe lwaki towegana bakavuma nga babatwalako sente bakavuma bafuneza abapromota nono yali mulaki tawabegana nga bazibatwalako bwe kito bwe kyali ne kuffe okitegera kyenkugamba kakati twatuka tayimu Faruku abasajja bali abatwala sente ngera erebe batenda abali wali kubanga bwe nalabanga bayamba ku Nakyobe okiwulira ate nga be batuyise tetubamanyi tulina jogenda mukola ki eto tetwafuna ba Ghetto Youth bano balaba munnange abatotte sente be baleesaawo waliwo ababulokins ababaleese era nga mubaleeta babagambye toyogere ekigambo kyonna mumugabwe muzeeyi baawo era sente zigenda kujja n'akawunti basigena tuleza abaliko ba Ghetto Youth abatukuli wadde n'omu akawunti okugenda otula sente ezo basigena tuleza abaliko ba Ghetto Youth abatukuli wadde n'omu bwe bana bakatonda abayambe ne bafunayo bwe baba abawadde bu transport bwe bakomyeko kuwajja kwesanga Ghetto Youth abo n'okujja bayinza okuba babagambye ababaleese ne motoka tugenda gisasula mumulinye bulinya mujje waliyo emmere buli muntu alinya ne bamukwasa ekyebiri naye kati Museveni alina kola ky'okutereza Ghetto alina vaawo Ghetto Youth oyagala amazima andi nze wenjogera amazima olumu Faruku wenjogera amazima abamu bantunulya mu kyamuli Museveni okutereza Ghetto okutereza Uganda alina vaawo bwava ku bukulembeze kubanga Museveni takyalina kyatereeza yasimba nnyo obukulembeze bwe nga butambulira ku bubbi omanyi nze nali Ghetto Youth anti Ghetto Youth abasinga tebakitegeeza kyentegeeza gusi kyotegeera ate twali Ghetto Youth alina akawunti nze nkugambye kakati kabaya abasiba Ghetto Youth beeyita bweyise
Faruku Ghetto tukitegeeza omwana asula ku mwala asula ku kkubo. Nali suze kuwa bweru. Anti nze saagala kwegulumiza kuba gye nava wala nnyo. Nze Sakozi amangu yafanya n'emyaka emeka. Nintandika okubonaabona. Kitegedde bulungi. Wabula abantu abasinga balina ekifaananyi kye bapulizentinga mu bantu nga si kyekituufu ate nze sikirina. Kitegedde bulungi. Era nze ate nze ne gye navudde kyova olaba nwanye na nnyo okuba kino kyeniganya ne bensinga abatali kuba Ghetto Youth. Kitegedde bulungi. Nga bo essaawa ya leero nga bonywe nagamba yali ku kkubo naye nga talina kyansinga ate era. Wabula Sakozi ky'osaba ewa Katonda ky'oba. Gwoga nti obulamu bwange nja kubeera wano nga nkola mirimu gya jingu gyakolera gy'okola. Sakozi muganda wange ddange namukoze ensobi omwana bamuyita Asirafu. Museveni yamitinze baganda bo wali nabo. Era abaana anasobola okubatereeza. Anti buli muntu akozesa mutwe gwe. Kivola bonto oli akugamba nsobola kunyumya na mubbi. Abaana abo manyi lwakyasobola. Ekituddanga kyadanyunyulako kiraba ekyo. Ffe twakitandikawo ne Masembe. Ekyo kukola engatto. Twatandikira awo mabega wa mukulu bbaala awo. Kansala yagenda. We twatandikira kati omwana yali twamusanga ali mu kuba sketch akola sketch. Masembe n'amugamba osobola kikolanga kyaddala. N'agamba ye nkisobola. N'akola engatto ne tugitwalira Abiriga omugenzi Abiriga. Yafa. Yali wa NRM. N'agisiima nnyo. Era omukulu oyo Abiriga nakkiriza tukulembera. Kaakati ne tugenda nga tufuna abaana. Era nga tubannyonnyola Ghetto Youth bagamba tusoloka nze mmanyi okutunga. Abaana omuntu abajja ku olaba ku nakivubo bulwawo. Mwa abaana mutwayita nereza buledi. Bujirita. Ng'ayimba mama Fina ayagala okuteeka mu lwakati ate story empanvu nnyo. Naye mwe twamuleetera nga mulimu abatunga mulimu amanyi okukola engatto mulimu amakanika. Twafuna abaana baalinganga 10. Abalala twabajja mu kisenyi eri ku muzaana. Asirafu n'agamba nze nsobola. Tukitandika nikibeera nti kigenda nga tugenda tu meeting Abiriga tukola program jagenda omukulembeze kati mu bimpimpi. Tubuukabuka ne tukolya ssala engatto. Nga n'ebyo ggulo tebinnakubaawo ate. Ne Masembe kakati ate otwagende ewa ssale Masembe teyaliiko. Yali lwetwakulo tuteekeddwa okugenda eyatutwala Masembe yali ali mufiru oba yalina luweere eyo. Kati omukulu twamusanga kapeeka. Engatto n'agamba kituufu zino engatto zikolebwa wano. Kitumugamba ye. N'agamba we tufuna material musobola okuginkolera. Tugamba ye omwana aleeta akuuma alina eddiba n'asala omukulu ne tumupimako engatto ne bagimukolera ng'ekola ki. N'agamba ngenda kubatwala ew'omukulembeze gundi amwagigaziye. Kakati we tutuuka ebbanga lyetolodde ndoze emyezi ng'ena tuba tuli awo ng'essimu evuga. Tugenda wa mukulembeze. Tugenda okutuuka simanyi batusaba endagamuntu bayizenize nga sigirina. Simanyi batukola kaadi zigenda omukulembeze. Ne bibaamu awo omuntu yali atukulembera nga percentage gy'ayagala tesoboka. Ate nga tuteekera kusooka okulirizayo n'akasente atutwala olugero gwatuwadde. Kati percentage batugikkiriza naye Kasabi ajja mu kusooka okuwaayo. Kuba bwa yali ayagala miliyoni 10. Batwala. Kusooka okutwala omukulembeze. Ne bigaana. Kati tubigaana Faruku ne tubivaako naffe. Olwo tumaze emyaka ndowooza ng'eyo tubivaako. Kati jjo lyabalamu wano wotandika ebyokugenda eggulu mu COVID. Asirafu nziramu bimugamba akwatagana ne Dankani bigaana. Sakozi kyengezaho okulaga. President Museveni waba takuwadde ssente omukono gumu. Ssente zino zaali liizinga. Abamanyi bulungi nnyo we ziraga nti zigenda mu bantu be. Oba tokitegedde bulungi. President Museveni waba takuwadde ssente mu mukono nti Sakozi kwata. N'agamba muli group. Era ssente ezo Mwami Dankani yagenda okuzibatira ku akawunti. Abamanyi gye zigenda okuyita.
Museveni si musiru era ategeera nnyo. Akimanyi bulungi nnyo nti abaana b'oku nguudo tebalina akawunti. Sakozi osobola kusiti ATM ogiterekawa. Abaana ba ghetto tebalina akawunti. Ati ziriridda wa? Nze njasako ofulo olunaku tuvudde mu Christmas. Tuva wano. Kuba twali mu Kampala ghetto gye simanyi weeri. Tuzigendemu. Mu Sudan. Ate ne kuzikola ekirungi tufuye chance mu Sudan wali azikola. Tewali mwana wa ghetto ayina akawunti usali jangu otule wali. Tewali mwana wa ghetto ayina akawunti. Ekisooka abaana ba ghetto abasinga obalaba Sakozi. Abaana abasinga 10 ku 9 tebasoma. Ku 10 kyera tebasoma tomanyi lwaki. Abaana abo Sakozi bava wakanga baana bato. Ne bayingira speed. Ne batandika okunywa amafuta. Kati wabatafunye nnyo muntu amubuulirira. Okitegeera nti obulamu buno bwoli mubira nze waliwo omukyala ali awo mu paaka empya omuyita Wamakalo nze yankwatako. Nangamba osobola. Museveni agenda kukwata ssente Sakozi aba ghetto youth aziteeke mu milioni 10. Nkugambye tewali mwana wa ku kkubo ayina akawunti ku banka. Kangere wa Sudan. Mu Sudan. Yeah man. Kiriwo. Ndi masavu olovolova same. Era nze negola bakati wane saa zino ngenda mu kisenyi nina outreach. Je ngenda okukola. Nze nkola outreach. Okay. Naye talimbye. Abaana ba ghetto kisooka tosobola funa akawunti nga tolina ndagamuntu. Tebalina ndagamuntu. Kye kisookebwako. Ogwo mulanga ngukubye ne ngamba twagala okuyamba abaana ba ghetto. Fine bagala okusa sente mu sako. Baziseemu zibero mino 10 mwezi bazizaddemu. N'umuntu agenda kuzijjamu atwale entwali. Mulo zireme kuddayo. Tutugenda munoonya. Ne singa omwana wa ghetto abanendaga muntu. Otegeera. Ekiganyo omwana wa ghetto kubanendaga. Simanyi kyekiganyi mwana wa ghetto kubanga afunendaga muntu ate obusobozi babuyina. Obusobozi omwana wange afunendaga muntu. Fine weziri naye era tezigenda kubayamba abaana abo sente bagenda kulya buli sente. Nze mu Sudan nkoze mbaana abo abaana ebiru abaana abo si sente genda mu sako. Kiki ekibaluma? Omwana ava kanagamba mama wange yafa ABCD jaja wange nafa kati semadanga ngamba nonye ekyokulya. Omwana nava wakanaja naja ku street. Nayiga ABCD ne amutendeka nabanga ayimira nakuba kabuloka ngafunye lo. Okitegera mu mbeera ngeyo. Nenga tulina so kujjawo kiri waka omwana yavaawa. Solovina kitiya omwana kwanga agamba nsolo kole nensoma. Ninga basolo kole ne basoma ne basoma ne bava mu mbeera eyo. Kwa banje basobola okukyuka. Ne banaga base sente mana ba ghetto. Abana bagenda kulya ndiye. Mu Sudan kwasiba mu ghetto. Nze kyenjagala. Abaana okutereera mu ghetto zonna mu Kampala. Abatwazi abakike kino okukolebwa abaana baterere kiki oba tekisoboka tukitegeera. Kisoboka. Ne abakulembeze be bayitamu okubanga batuuka ku baana abo bakyamu. Si be bakulembeze batuufuze mu Sudan imbeerawo nembera mu kamera nenkola ngano za bananda batebandaba ate balaba yaye. Ate abatwazi balaba. Buli muntu akoze obukundi okubanga atuuka okubanga afuna sente za ghetto kubanga zo ziri nyingi. Ne abantu batuufu okubanga geti ya ghetto rakaweri. Weri government ina sente za bana ba ghetto weziri. Ne omuntu omutuufu okutoka okuba nti sente zizino. Zikole omwana ghetto wali. Kati chairman wo mu kisenyi wali nabadeko nanyonyera abaana be bakwata abo mu ghetto nabajja ku police. Ninga agamba nti kyabulamu kumugamba nti no omwana mugamba kale mpa emitwalo 10. Era yaneze n'abaana bakyuse nga balina obuveera obucupa obuli awo. Nenga muwe emitwalo 10 nahonya bu plastic namuwa akafo. Kati batuna sigundi plastic. Gokunganye eno nojja n'omuwa nakuwa sente ninatwa mu company nene muwa sente. So kati mumbere kati bwe batuse so esente zito ku bantu abakyamu. Museveni aziteka mu ngalo enkyamu. Bwe kiri buli muntu akola kasako buli muntu akola kagundi. Tuna basawo ne gundi nambe yaba egera ku nsonga ezo. Ghetto affairs and ABCD. Tuna bajeno kuteesa tuna baja meja kuteesa jeno damulira. Bona bali ku nsonga za ghetto. Era no bageza okubanga basawo obukulembeze bana ba ghetto. Esente zitoko muntu omutuufu. Naye abantu obukulembeze sente kwezituukira. Buli muntu yelimbikawo bwati. Andi mu Sudan. Kakati ngaggo oli mu ghetto. Naye ekirimu nti naawe
bwogera n'osinga n'oba nalweiso nga gwovuddeyo nga mukulembeze naawe ogabana na bali nedda ate sedda sinnafunako omuno nga bali ne bali kubanga tebannampaako ngamba omuntu afaanana nga nze Musudani kyetwagala otegeera nanti abasinga tebalina kulumirirwa Sudani linda mudde abaana ba ghetto beetaga ssente enkalu beetaga ssente ziteeka mu ssako beetaga batonderawo byakola kiki beetaaga abaana beetaaga sensitization okusookera ddala mulimu abalina ebizibu nga byava waka waabwe awomusobola bajjamu kati nga bayise ekkololo ne bajja ekkololo ote muno osobola bayitera mu mbeera ng'eyo nobagamba abagala okukola kino mujje abagala okukola kino mujje noona baba ssente bajja kuzirya buli bajja zirya naye batonderewo ekintu ekyokukola kuba mulimu abaana bakuba art mulimu abaana abayimbi mulimu abaana basiga ebifaananyi mulimu abaana akola ebintu ebyenjawulo naye nga bulamu capital naye nga omuntu omutuufu otuukako muno wenyamba ye mukyala yamubuze sakoza ajja kuja ajje wange kati nga gundi wagambye mawa nti musole omuntu agira abasinga tebalina kulumirirwa ajja kuja ssente yafuna ekyadduka akola ki agende nekigendwa ki naye omuntu alina okulumirirwa okulumirwa kenyini osobola okuyamba abaana ba ghetto osobola okukyuka Musudani point gyontunuzaamu ono daga nti Museveni adiiringa n'abantu abakyamu ku nsonga z'abaana ba ghetto kyontegeeza bwe kiri gambye nti ssente zituukira ku baana bakyamu obukulembeze obukulembeze weebuli kubanga bakola ghetto structures weeziri ankulengeze kino kitegeere bulungi President Museveni nkugambye ssente zino zagaba amanyi giziraga waliwo omusajja wali muyita Sempanji wamuwulirako yayambanga abaana gwalabako minisitule yonna eyimuka egende yambe ku Sempanji kyoka baali kati bakimanyi waliwo omukyala abeera omusajja bamuyita Mamadoola ajjanjabya abaana b'oku sitwiti ali mu kisenyi kakayini olaba ng'ogenda mu kisenyi kati oyambuka bwoti ng'ogenda ng'agenda ku social center akayina kali awo ekyemmanga twabeeranga awo mu kisenyi ng'abaana bazanya suicide ne bamukuba n'agwa ne tumuteeka paka Mamadoola n'amugye suicide mubeera mutudde awo gwe n'ogamba nsobola okukuba Dankani bikonde ne muyingira lingi mwekuba paka olwaga ati nkoze eki mpanze nkooye mutula butuuzi yalingi zibaawo gologa tebabapima webikole mwantekera kubanga mwenkanankana kiro gwebya n'ogamba nti nze muzeeyi musobola nga naye agamba naye nkusobola nga muyingira omukyalo oyo yajjanjaba abaana nakati akyajjanjaba abaana abo gavumenti akubidde gavumenti omulanga tafunanga kuyambibwa jjojjo ly'abalamu wano ola nakivuo settlement wano labawo waliwo omwana twamutuuma chairman era liŋŋamba muzeeyi tugenda amukoleko interview omwana yatuuka ekiseera n'agamba nti bajja ne batukwata wano naye ng'ate ababbi eri balala ffe tulonda bicupa n'awandiikira poliisi n'agamba nsaba kukolagana ne poliisi infact nija mukutwala n'awandiikira poliisi n'agamba nsaba tuteeko obukulembeze obwa ghetto ng'omuntu wababbye muteekeddwa okujja wano ne tugenda ku nakivubaawo ekirungi bambi ose yaliwaawo yatuwuliriza kati ebyenkugamba kati mbiganga nze nvudde ne ku sitwiti byajjojjojjo wano ne balonda kyamaani waabwe era ku nakivubaawo bakolera bbaana wokubbawo osa akwera bukuzi chair n'amugamba jangu nenda ku chair yawandikako proposal n'agamba gye tutunda ebicupa eno batuwa ssente nti ni kiro ya siringi oba yaŋŋamba 8 naŋŋamba naye nalabye ekyuma ekyo ekikola ekikunyiga ebicupa bino singa tukifuna kuba awo kyeyamana akulembera abaana baweranga 10 kati okumanya bali abaana balina solodari bazamba omupiira ab'enjaga n'abawalagi wabula gw'omupiira gwabwe tujja kutugenda omupiira gwabwe teguliko baddakiika 9 oba mmeka gwe oluwadde mbagamba nti Musudani akooya aveeyo nga guyingira mu kya Musudani akooya afuluma n'agenda kakati omwana we wawandika proposal nejje n'abiŋŋamba olw'okuba nti balaba nti nze bambi balaba nga nze alina connection enyingi mu kintu tugeza kubitwalibwa mama nga yenalweisi ani nakyobe ne tulemererwa kanamaana ŋŋamba bakiganye tufunye gavumenti etugulire ettaka obucupa buno wobuteekamu ettaka osobola okuzimba ennyumba
anti sakozi twatambula ne tuwandika proposal kati cyane musebanga lyayita wobgere mba ndi ku TV ng'omusajja ali eno katolo kwa maji yali akiikirira balubaga nga government zemulambudde yazimbye ennyumba mu bucupa nga paki nga concept twagina ennyini kakati president Museveni birebe kati oyo omwana kubatika gwe nabadde naye bange babadde mitwalo emeka kyamukisa mungi na twabyogeddeko babadde mitwalo emeka etano gende kololo era kyovola nti president yadde ayogera nga bali mukwenywera njega yabwe eri ezzike lyayingidde dda kati obulamu bwa Ghetto ebiseera ebisinga abaana balivinga kino ku lwaleero kitekedde bulungi ekyenki atakitunulya kubanga talina muntu akimunnyonnyola ali n'abakulembezaawo bennyininyini awo boolaba tewali asobola kugenda mu Ghetto abo simanyi bannakyo besimanyi babenyinyala wano waliwo omusajja muwulu oyo omulaba ayambye abaana abo ate nze nkugambye wulu bisobisala mebwa walingi uhuru togenda yeeyo nze njogera lwaki obuuza abatokirwako sente ngaate abalabye nze kyenjogera sakozi lindako ng'akolawo ki sakozi lindako saagala muntu asiika kifaananyi ku kintu kyatamanyi nze natandika okugenda ewawuula okulya omuceere nga si mukulembeze mu gavumenti yeno kati saagala ng'alina ka hoteri mwami wawe saagala muntu asiiga kifaananyi kintu kyakola ki natandika okulya omuceere wawulu infact waliwo ne muganda eyasookera ddala nga wulu yatutwalayo nagana baba wemmere nakola endala wali ku William nga nabo ku William bagane bakola ki sente za Ghetto zitukira ku baani abatazi sente za Ghetto zitukira ku bazaidi kafeero zitukira ku bakusaasira zitukira ku bagadafi mbakumenyere Gaddafi wali mukwano gwa Duncan yamumanyi ali wali kagundi anti bala musamula bako kati njogera ola Ghetto beba mukinya ani ategese kuleta president kololo linda kutugenda mpola Ghetto beba mukinya era basoka mu kiwonko beba Ghetto baba mukinya sera zaliko kukasa ni kusaasira zaliko Gaddafi yakola masaji pala wali kwaliko anti nkula kwaliko zaidi kafero kwaliko ne kyamani katongole nga bakulembedde abaki era nga wobuuza anti ne buchamani suwa Ghetto webale nnyo bamutongoza kwetu kakati nze sakoza ati benkumenyera zaidi kafero mutegesi wa bivulu anti nzija zaidi kafero mutegesi wa bivulu kyamani katongole mutegesi wa bivulu be bali bakulembedde abaki wali ali oyafata zize ku lulwe toka kire kyokulawundi kyagedagala okulaga nti president Museveni bw'aba ayagala kuyamba baana ba Ghetto wano waliwo kansala muganzo mu kivu omulaba akuba ekifaananyi ng'ali ku mwala n'agamba ne kuba yetaaga kukola waliwo wano akulembera abavubuka nayitawo wano ng'abeera alangira waliwo oyo mu Sudani bayita abantu abatuufu ayina abaana entuumu webale nnyo metandikeko Duncan yakola interview z'emetaniki ndozanga 10 zebigaana ani president wammwe mu Ghetto omutuufu president akulaba bino ebintu bituukira ddala paka mu house ku kiscreen ekinene weekiti batulaba ani akwasaganya ensonga zaffe abaana ba Ghetto era nga bwe mbagamba nti abaana ba Ghetto buli omu yeetwala yekka tebalina bukulembeze va ku bino bagamba muno tulonze abaana ba Ghetto saa zino nga anonya mmere ya leero gambye kabaya avuga fayiro ye mu Sudani nvuga fayiro yange kati okyali muno mulimu omukulembeze atamenya kubaya muno ba dipo yeri bafunye ki dipo yeri baba baseye meka dipo yeri bayode bameka okyegera so ye mukulembeze omutuufu so Ghetto zineno kibalina okukola ngezaako batambulamu abaana balina ebizibu byanjawulo ekyensaba gavumenti ngayo gavumenti batuukirye abantu abatuufu abalina okukola ebintu binene mu Sudani
nze wendinya batambuza mbatambi bakulembeze bimanyi abatala dipo labayo mulimu kati dipo ziyingiza ku machano regulo omuntu oyo akkiriza muguwe bakaawo yamanyi dipo eyo bwetambula dipo kale Ghetto manya mangi kale Ghetto eyo omuntu chairman waayo omwana ayingira enke anti govuddewa tumamba yangoze kubana bali webakaawo amukkiriza oyo kwebaka oyo atola yamanyi dipo bameka balimu nabo kimwe ekirimu otegeera but you know genda mu wansawo atali makoze ko interview tebazira ko kyogamba nina komanda mudogo wo mu kisenya mabagaawo awawo omwana oyo omugundi namukora kone interview uhuru yabawo okwebaka nyumba nene nnyo eri awo uhuru yabawo okwebaka era bamwebaza buli kimu otegeera so abantu ngabo amanya bayingidde nti nze nyingidde leero nabafuluma onavudde kala moja nti webakaawo otegeera so mumbeere eyo tulina okukola abantu abo tuve ku bino mbuno nze ndi eno waggulu ebisi nedda baba saabo tebalumira muntu wa wansi bucha tabamanyi sakozi oyo uno David agambye mama Dolo omukyala amwogeddeko nagamba muno abantu abatuufu abamanyi amanyina abantu abatuufu abatuukirira otegeera so mumbeere eno abakulembeze abo Ghetto teyina bukulembeze buli kwalaali nze mbabuulya Ghetto teyina bukulembeze buli kwalaali buli muntu ali muvuga fayiro ye buli muntu ali muvuga fayiro ye toyina okola mu Ghetto muntu wafafa bwomu oli wali sivinga sente bagaziri sivinga bwomu avuge fayiro yagende so mu Ghetto buli muntu avuga ki fayiro ye stick man mu Sudan is right asatu mu kwa cho festival tubayise teri agamba yo lovo enteka masavu ticket ya mutwalo pozi nga David koma chiri nyemu ne chaliwe David koma nani ina chaliwe webogere ebigabiri pipi bitotu chiri nyemu sakozi omukulu ali atya fango ni soja mwawandise mayinja mayinja yazze kuba kalango kachi mwawandise mayinja namukwaya yakakubye dada omanyi omuntu ngo nakomawo okoma mu ngeri nyingi mwe mulowooza muno omuntu okomawo otya mayinja yakubye dahiti gwe kebera ku TikTok challenge eziriko ngazi mayinja yaliko cho otegereza checho kugambye fango ni soja bagamba mayinja mu mwezi gwo kusatu agenda kusawa ekivulu mayinja next year Africana agitimba mayinja next year Africana agitimba serena mwe mukulembeze bebe kulu agenda kuyimba nkwacho bebe kulu agenda kuyimba mu nkwacho mayinja agenda kuyimba mu nkwacho fango ni soja agenda kuyimba mu nkwacho buli muyimbi agenda kuyimba mu nkwacho festival kyo inoko mayinja omwaka ogujja omwezi ogwokusatu era fango ni soja bagamba mayinja sebakula yali amukubira akalango lutayanga yamukubira akalango kati ngagogera bya kipande naye ebintu bichuka nambe muchichi Musudan yes sir bebe kulu yadda ku gali yamwe kati mabada kuyiye yadda kuyamwe ye yadda ku omanyi ekira fango ni soja ye muyimbi ayagala sente toneka ekiwatwe tonkanga kanga agenda kuyimba ngabiri mukaga ati toneka ekiwatwe tonkanga kanga asatu bulu mu festival ekijja kijje bebe kulu we mubuuze yamanyisiro ganize yazijjawa Usudani omusajja mutulabire kama ekijja kijje nkwacho festival ekijja kijje wali wakayimba ke mwasitudde mwaka situdde kabadde ka musajja naye omwaka kozeemu wategedde mayinje gali what are you si omutulabire yesebo mugambe tumwagala nnyo das tugende wa UB40 lwali olunaku lwakuna UB40 jetya diru ya UB40 ali alibai yakera ku macha n'anoonya ekivulo yanga if I'm not mistaken one of the countries nena wulira ndowooza Kenya yabawulira nti ali Campbell performing n'agenda n'amu meeting then ne bakutula diru n'asala wamuleetebwa e Kampala mukumugira n'anoonya media house yali esobola okutulamu obulungi naye yesanga nti abenaggulu bagenda kuweza emyaka 15 n'akibaliiramu kati doza ekyata ababuusa nti Ali Campbell yali ajja yekka ne bandi empya kati bali the last 15 years UB40 wetwalaba akanyonyi nga kayita mu bbanga kalanga UB40 ne flyer biki it's the last time UB40 ba performing bayawukanira Uganda
bakimanyi but abantu bareconcilinga kati ngenda kuwa guni mafikizolo bawukanye omulundi ogusukka mugumu nga baperform ne baddamu ne bakwatagana gundi Sauti Sol e Kenya basoka ne bawukana then ne baddamu okuperforminga wano nga Boys to Men bazze wano e Kampala era gwe mulundi gwe basabye performinga bonna. So we bajja press conference bagamba UB4 Ali Campbell with UB40 the original never newandika negamba ffe tetujja Uganda. Buli omu I remember even Vision Group yali ebukide ne bagiwandiikira ba bloggers abali bataddeyo nga buli omu bamukuba ekipapula babagamba ffe we not coming. Ali Campbell ajanga ye. Yes, Ali Campbell ye founder wa UB40. Ye yalina mwaka sente era yabadde omuyiiya but gundi yagikolanga ki kiringa tunakira wano ne tu registeringa wano ki Emboozi Mukati ne tutuuka nga gwe founder ovuddemu olugambika okole ebyo ffenna tusigale emabega erinnya eryo tulisigaza ffenna olina tandika linnya liryo kati ne bali wekiri batuuka wano nga bagamba agenda performing ebintu nebiyita bingi bigi Ali Campbell n'asalawo akole video n'agamba bane don't be worried nzijjanga nze so nga kirina okubeera Ali Campbell performing with any other name nga naye nga siki so UB40 kati emabeka like 3 weeks olugambo ne lujja gye tuli nti baasazizza mu contract they are not coming naye nga tetukiinaako proof lunaku olw'emmande bali balina performinga lwakuna olunaku olw'emmande njogera n'abategesi bennyini okuva mu kampu ya gondi Ali Alibai that's talent Africa njogera n'omu nga neetaaga Ali Alibai ku bintu bya kuba ye yasembayo okugula Blue 3 nga njagala akole that interview ne baŋŋamba tagenda kusobola kukola interview ne mbuza lwaki tuli ku poliisi ate babakutte nti nedda tugenze kulaba ku bya clearance batuganye okuteekawo stage ekkololo ne mbagamba nedda nti kisoboka naŋŋamba sooka mpemu obudde ngenda kwogera naawe later in the evening bankubira essimu nagirecordinga baŋŋamba UB40 batugisaziza tugipostponinze ekyo kitegeera ku Monday ekiwaniko bakifulumya ddi lwakubiri nti lwaki mugipostponinze obuzibunze wendi nabo we batugamba nti bapostponinze olunaku olwokubiri nga UB40 ebadde ina kuyimba lwakuna kitegeeza yalina okujetinga in weekend oba Monday tetwabirabako ebyo byonna batugambye lwakubiri kati nenkuzeeku kiri ku lugambo lwe twasooka okuwulira 3 weeks ago nti UB40 yakoze eki Ali Campbell yakansolinze. So we mbabuuza buzibu buvudde ku kirwa kitemutegese bo baŋŋamba kimu balamu yabikoze atusabotaginze bino bina byenkugamba mbina mu recordings ne baŋŋamba mbuna akoze eki akirinnyemu ne mbagamba akirinnyemu atya nti alina obutakkanya naani ne Kalisa ekyo badde sikiwulirangako I thought they are friends yes mubalina obutakkanya n'agamba nti atuganye okuteekawo mbu abadde waliwo ebintu bya Museveni agenda ku meeting aba youth mbu simanyi ate ba youth tetusobola kutegeka nga ne president agenda kubeerawo biki I have all that recording ne bagamba nedda tekisoboka mwe baali temukimanyi nti president ajja kubeerawo nti fadde tetukimanyi n'ab'ekifo badde tebakimanyira nabo beewuunyiza nnyo balamu azinagamba mpozi nga tutegeka we mutegeka tosobola kutegeka kuleeta gasiyawo n'omuteekawo nga president agenda kubeerawo security ebeerawo kiba totally different n'agamba simanyi twadde tuteesa ffe tutegeke bakozese byaffe tujja mwatugire kati mu mutima ne neebuuza kati olwo omusazeewo taliiwo talinyangana ku nnyonyi ne mbabuuza nedda naye kisoboka kyolwo Ali Campbell agambye atya nagamba mbuno alabye nga bitrendinga nagamba it's fine wona we tulifunira obudde ajja kujja ne mbagamba nedda waliwo ekitali kituufu kitegeeza nti this guy yali yakrossinga dda gundi janeye mu Uganda kati nga banoonya the right time we bakola ki okitegeera kubanga lulinako nno nkujjira omuyimbi mbu yabagamba nze okukola sound testing nina gikola lunaku lwonna kati kitegeeza nina gikola lwakusatu lwonna ku lwokuna asobole okuyimba ne mbagamba naye tekisoboka naye nga temwatuyitako namuki press conference ezisembayo kuba wano be bategeka nyegenyege bategeka press conference ezisukka mu 5 okitegera ne mbagamba engeri gye oli abadde ajja nga bamuyita Ali Campbell kati mututerewo Ali Alibai kuba ye mukama wamu suppose bwe kibanga Kalisa si yabadde yategeka yabadde giving a hand yateekamu omukono
kati bwekiro kati Kalisa wabanga ekintu kyalimu kituuka time nga Balamu yagenda kisazaamu Balamu ng'asobola kuba Kalisa ekikono nga Kalisa tasobola kwetengerera ku kisaawe Balamu watuuka kisazaamu nekisazikamu tolabanga waliwo obuzibu awo badire bantu bagai bali batunemeza kati amazima gagano omanyizo enjogera amazima sakozo olumo ntunulira akasa akabi tewaliwo ekivulu tebakikola wetonde toyisawo kasoto ko wojo onkube sebo duke kale netonze ekivulu tekiriyo era tekyaliwo ongambye Kalisa Balamu yakubye Kalisa ekikono Balamu asobola kuba Kalisa mbukunna kukololo kati ekivulu tekyaliwo ekivulu tekyaliwo amazima gali nti ekivulu tekyaliwo era ogenda kulaba maaso awo wiiki ng'emu ogenda kulaba budget egenze mu government tuliyirire baali baagula ekivulu nabali twali twabawa kakati guno mulimu gwawedde dda gwateredde kati budget egenda kufuluma tewali kivulu era tekyaliwo abaali bapanga mulimu gwabwe tereera era n'oli bayogera naye abazungu tebakola nsobi tebasobola basasula ne batajja okitegeera kakati olaba bano bakalisa ne bano era owulira nti tebo tubadde tusigazaawo ezo bakulagira ddala nti kyali kyagulwa okitegeera kati bajagamba nti ate abattebo tubaliyiridde buliyirizi abattebo abaali bazigula okubaddiza sente tubateeddemu n'amagoba okumalira obudde naki era jawulira budget ng'egenza otagiwulira wasale ojagiwulira mu state Museveni ye yabadde akosezza ekifo ekyo ate ekifo gwakikozesezza tebamanyi nti Museveni alina schedule kati balinga abagambo no tebina olukuŋŋaana lwa president koze bwe mbitegeera ku Monday bwe mbitegeera ku Monday ngenda mu omu kuba editors ba Vision mbimuliramu ya kulia lifestyle angamba naye ekifu nalabako story eyali egenda okufuluma ng'ekifu already president ogende kololo kyali mu plan naddayo mu computer n'asearchinga n'andaga story nti eno story twagikwano gikuba like almost a month before nga president balanga nti ajja kusinkana ba youth olwo olunaku ewa ekololo okitegeera so kakati kyebakoze bapangisizaayo ba promoter batandika okukuba ekikopo they have to compensate ab'enaggulu already gundi yakoze interview definitely already Bajjo yayogedde nani ne Abitex nti bannange muve mu compensating ngani naggulu mwagifiriza sente nyingi eri bandi nene Museveni kitegeeza ye yalinnye mu lukuŋŋaana lwa balwerinyiddemu ayabuukinga teyategeera nti programu ya Museveni kweri ebintu bya UB40 ebyo sijja kubigenda mu nnyo kwambadde saabitegeera bulungi naye ngenda kwogera ku bigambo bya Mwami Balamu byayogedde. Mwami Balamu yagambye UB40 yagambye tebagamba mbunze nkansolinze ekivulu kyabwe wabula bibaali bateesa n'omuyimbi tebabituukiriza njogera bigambo bya Mwami Balamu ne bamubuuza nti bye biriwa n'agamba omuyimbi yabasindikira abantu bana abazungu bana era mbu bajja bagende balabe ebyuma bagenda okuyimbirako stage balabe omuyimbi wagenda okusula balabe wagenda okulya emmere balabe n'agenda okumwambaza. Mwami Balamu nageera era nasobola kubuuza ono nga ndabye akalongo ku TV ne mubuuza Kamubero yani kampu simanyi kampu yani nangamba oyo UB40 watabwa era nandaga ne kunyimba ne mugamba ye tusanyusa okumulaba kakati Mwami Balamu n'agamba era nyiza okukanya muko n'abagamba nti proposal era n'agamba ani ebino bajja kubaliyirira engeri gyendi mutegesi wa bivulu engeri gyendi mutegesi saagala nnyo bagambe nti nze nkuba bategesi bannange naye nkugambye abazungu bana babasindika bakole surveillance ku bintu by'omukulu
naye ebintu by'omukulu baagala okunonya stage nga teriiwo wagenda okusula Uganda nga tewali wagenda okwambala nga tewali agenda okumwambaza nga taliiwo emmere nga teriiwo kati okumuli ono aliyirira kyekyo kaakati aliyirira bano obunafu bwabwe obutafuna we basuza muntu aliyirira agakolera wa mirundi ebiri Museveni kugenda kololo ku kololo yadde agenda kukolera kisaawe naye ate meeting ekirungi dasa akyogedde nti meeting ya President Museveni y'okusingana ba Ghetto youth bali bajogerako ne kubukedde bali bajogerako dda kubanze mbadde nga mbimanyi ani ali mu booking ekisaawe ekyekololo si kya gavumenti kati ndowooza naye Museveni wayagala ye wagenda kwa mukole wayagalira wagenda omanyi lwaki nedda kyetwagala ono agenda oliyirira bano aliyirira ki kyetwanyonnyolawo gwe promoter kati agenda Museveni agenda kusasula mwami Kalisa yali ategese ali aliba bagenda kumuliyirira sente ze kubanga olunaku lwe yataddewe lwe yagutekawo ebyuma ati yagenda kugamba tolako nalindeeta ebyuma bali babirabe bala mubango bayekkololo ekyagenda okukola okusasula ani kololo mpozi venue yagisasula yo bamudize sente antu aba yasasula kololo bagenda kumuliyirira sente ze wabaga yali teyasasula nga kubayo bukubi simu ayinza okuba nga alina mupuseyers mu kisaawe era kiyinza okusoboka bitegerekeka anti Sakoze sawa ya leero Sakoze nti sente zino oziraba wabanga omutegesani ali alibayi kati nembadde simuwulirangako kakati omuntu yenna ngakubira mu bintu binene oyo alina n'obusobozi obukuba essimu n'abuukinga kololo ku ssimu ne bagimuwa era baabanga yali yakubayo essimu n'abuukinga ono bagenda kumusasula so Museveni ave mu kubuzaabuza asasula abasajja talinda ne bana abageta asooka abayimirize asooka akole ku bano wabitegedde Sakozi engeri Bible yebaddewo mu kivulu kino engeri gye tuli ndi engeri gye tuli Bible ebaddewo entonotono omanyi nina ekintu kyerazudde Uganda wano nti omuntu bw'aba ekintu olumu takimanyi alowooza ataba tebakimanyi waliwo ekivulu ekibaddeko emabega awo ono ayinza oba nga akimanyi ne baŋŋambye kyajjuzza ennaku nga 3 awo ti abaana bawala n'abaana balenzi babadde erugogo awo naye nga sikiwulira wano mu bino ebyaffe naye nga gye tuli mu kivulu mbadde nyalonzikirize ŋŋambe abantu timugende mulabe Ssemakula ku Christmas akawoowo ategese bulungi endongo mugende mulabe wano kalenda atera ne David Lutalo ajja kubeera ekyengera Nakai talina tabu gyali ntera omulengerako awo simumanyi nnyo sijja kulimba naye mulaba afaanana bulungi ntera kuyita waawo ku papaazi ne bagende balabe endongo yasakwa kuba yajja kujja tajja kubanga bano baani nga bakam ono abataze UB40 yes yabadde ajjoomu so Campbell simanyi Campbell n'abantu bange bakimanyi ekyo tekirina buzibu naye bagende balabe Misa Ssemakula akawoowo wano Christmas naye nakugamba amazima amatuufu ndi President Museveni yafuuka kyakugoberako ddiiru naye lwabandi nze bwe njogera olumu ekintu olina kirowoozaako nnyo kitegeere Museveni yafuuka gwakugoberako ddiiru tibwokerenja ne weekubye ekifaananyi ne Museveni eyo ddiiru ewedde bwokerenja n'omuleeta ekkololo n'obaako b'osirwaza n'obamulaga omanya eyo ddiiru y'okoze eki ewedde kakati bapromota abali wano naye David omusimanyi promota ne promota oba toyagala kutereeza ate ng'otya okugamba ku bapromota bo oba otulimba oba otulimba mutuufu kakati bapromota balina okubanga bava mu bintu by'okugetaageta abantu otuukamu ekiseera ne bamanya nti gwe oli muki oli mugobi wa ddiiru bano banamba emu bye bawaanawaana otuuka ne bamanya nti gwe oli muki mugobi wa ddiiru tokyali mutuufu kakati mutuufu Abitex
ne Bajjo babalabye nti balina eddoboozi era bavaayo ku TikTok ku kine boogera baba beetabye mu mugendo ogugenda okugabana ssente zino ez'ekivulu ekitaabaddeyo ate nga President Museveni ng'egyali naye waakugoberako ddiru nga bw'okitunuulira kituufu kubanga oli bw'aba yali ya booking ekololo gwe ate lunaku lwe lumu n'ogamba n'omala n'ogamba ti ate Museveni agenda kuleetawo abafuuweesi kati abafuuweesi baba bagenda kubeerawo era Museveni abajja mugaa nti olunaku lwe watwala abafuuweesi wali n'abeegaaya oba ogenda kukola ki omusajja ono yali ategeseewo sheeye netabeerawo muyiriyirire era ajja bbaayo kaabawaayo era bajja kugamba nti Museveni ne bwoba tobawadde ziri ennyingi kale tubaweeyo ze baateeka mu bulango era babalebale bagabane wakati weewuunye Abutex yabadde akiyingiramuwa Bajja yabadde akiyingiramuwa so nze njala mbutegeeze mwami Museveni nti ebintu ebimu bakutwalako wafuuka wakugoberako ddiiru ate abantu abatuufu abalina obbawo ebintu ebituufu olumu temubalaba nabbalaba temubafaako wakati olaba nga kino kimandu mwogera ekya Ghetto mwami Museveni yavunaanyizibwa ku kampani addire buli kampani ejja wano ey'omu China agigamba olina okuteekamu abaana ba Ghetto 100 abeetissi bakole naye naga amagezi balonda minisita wa Kampala simanyi ne balonda ani naye nabo abo tebasobola gamanya ate eddangani ow'omukati oba mawo ow'omukati basobola okugaleeta okitegedde baddire makampuni ago baba nga baagala kumalawo ki Ghetto buli kampani Museveni jajje China agigamba abaana ba Ghetto 5 mu kampani eyo abaana ba Ghetto 7 mu kampani eyo abaana ba Ghetto 8 mu kampani eyo babayita ba Ghetto babayita ba Ghetto agambe nti abaana bateeka omwo bakole bw'aba nga tabakwenya naye ave mu kino ekyokugaba ssente ojja kuba waakagaba ssente oli gundi aziri omu naye kino ekivuuna baba bennyini badde bakimete kiriiyo badde bakimete kiriiyo Faluku n'ennanga y'ekivulu kino tubeere b'amazima si ebadde ennanga entuufu ne TV gye bagambe badde yawo omukono obadde ogibeerako eddakiika 4 nga tekuli kalamu kayise kajja luvannyuma mpula kyenkugamba tuve mu bintu by'okwekwenyakwenya Museveni agenda okuba ne pulogulaamu ejja mu kifo wedde waba bamaze okumanya nti ekifo kikalu teri ekyo ekifo ssebo simanyi muntu wa bulijjo yali akigenzeemu nti daasa agenze kukibuukinga kitegeeza akibuukinga oba olina connection teri sikiwa nti waliwo ekintu ekifuluma mu state house awo oba kololo biki nga tamanyi nti Museveni agenda kujjaawo kuba Museveni tebamugwira bugwizi nti nkyo kugenda kujja kololo kiba mu pulogulaamu nga bweyina otambula ompulira kati bano abasajja era bamugambye abasajja babiri nemanya nti ddiiru ewedde era mugenda bawulire polongo mugenda bawulire polongo ne bw'aba ayingidde eggwanga asooka abuuze nandi wulira kati kambuuze bw'oyingira eggwanga ng'olina cricket ovo nga ne mawayinayo okuŋŋaana nga mawayi akuŋŋaana andi wulira Faluku nanti mpuliriza bw'oba wategese ekivulu ky'ekkololo manya wa cricket nga gwogamba gy'oli naye nga olunaku olwo lwe lumu mawolere yabuukinga dda gwe yeebadde essimu tujja kwogera ompulira ate nga bakuliyirira kati bano abantu batuuka ne baagala okuleeta omuyimbi oli ne bamanya ekituufu tebijja kunyuma nga tebawera UB40 tekolaki oli yasooka n'abalimba mbu UB40 bagenda omaliza nga tekolaki ne bagamba bino tebijja kuggwa okitegeera naye kati tukoze tutya olunaku lwe lumu ono n'abagamba nti kati nga nze bala mukamba terewo muze abeerewo ku lunaku lw'abavubuka lw'aba Ghetto era guno omulimu tebagamba nti gulimu omuntu omugulimu abantu ng'aba ono yaleetawo Ghetto yamanya nti olunaku olwo bwe tulukyusa lujja kubeerawo okitegeera kye ngamba basobole okutambuza fayiro waabwe etuuke gye yina okulaga bategule guli omusimbi gujje kubanga nze sheeyo saagirako nga baga nti Abutex ategese owaayi abantu bano nze kyenagamba kiri bwe kiti omulimu guyinza otutambula nga tukolagana kaliisa naye nga nze noono tukolagana
owulira ng'ate nze nono bwe twegatako Devicom ye mugobi waki ngobodo kimanyi wano tulinawo n'abantu abakere nkya kumanja naga nti mukole kino nze ndaba bakolera ekibuloka mugende wasale kati no Museveni wale kino ekigamba nti mukole kino nze nja kufuna b'empisaamu tubaliise wali eri tufune budget yaffe ya mitwalo nga 15 babiri oteeka kyongamba kati Faruku kino ekivulu tekyaliyo kuba Kololo si nyumba mogenda kukola house party ewa luddawa okitegeera kati bana abantu nga bomanyi nti no government ya President Museveni yakunyula ate abantu bagitegeera nnyo naddala bagire munda okitegeera bamanya abali wabweru pa ba complain kati bana bagire munda bamanya nti Faruku abumba obusuwa twawuliddeko mzee agamba nti obusuwa bugenda yitibwa budget oteekye ngamba ofuna nyonga Faruku amwana abeyi naga nti baagala babusuwa kati baleeta Faruku n'agamba mzee twagala okubumba obusuwa mzee najuka nti kino nakyogerako okitegeera eyo biru nekola ki babulooka ne bakola kye balina okukola kati so eno byonna byonna ebiri mu Uganda tetubyewuunya nadde ekintu ekiwulyamu balamu nochwamu ba promote tokyewuunya shoto yabadde oza tumalirize ne ba speaker babawadde emmotoka buli motoka ya bukadde 7 buli motoka ya bukadde 7 buli motoka emu ya egulo bukadde 7 ba speaker bawumula bakyali balamu kiri muteeka ekyo munnange kiri muteeka naye kamboze ekibuuzo etteekero lyali lyakolebwa 2017 ndowooza ono yali tadde mu nkola naye twebuuzayo ekibuuzo okugabira ba sipiika emmotoka Edward bamuwadde mu sente ezeewolebwa kwe kwaguliddwa esente ez'okuwa ba sipiika Edward bamuwadde twamulabye nga olaba ne Moses Kigongo bamuwadde abantu nno bawadde tewali ataweza mu kikomera mmotoka nnya yaliko deputy yaliko sipiika Haji Moses Kigongo ndowooza nga NRM yakajja ekiwulira abantu bebawadde bawadde abantu kika kino njagala bawulirize kati waliwo nga Haji Moses Kigongo abadde agula emmotoka n'agula eno n'agula eno naye ng'emmotoka ze zonna ziba z'amaanyi be bamu ku bantu abasinga abali obulungi anti kakati bw'oba olaba abasipiika bavuddeko bw'oba olaba sekandi n'olaba Kigongo bw'oba olaba Kadaaga genda ku bavaisi ani ali obubi kakati ekyetaavu kya Uganda ennaku zino okusinziira ku financial crisis gye tuyina twali twetaaga mmotoka olede abantu abo bebawadde bayina emirimu kati sekandi muwaguzi wa president ayina ne office afuna n'omusaala okiwulira ayina n'emmotoka y'obuwaguzi bwa president agenda gisula atambulire mu eno emmotoka no yagiddeko amajolobero weteeramu dereva gw'oyagala asasula parliament ye musasula amafuta parliament ye gagula ebbanga lyonna ly'olimala nayo ng'oli ku nsi nogikanika parliament ye gikanika omusaala gwa dereva parliament ye gumwana alaawo ensezze okitegeera kati bano abadde babavuga ate mu zino Kadaaga abadde speaker abadde vice ate kati minister simanyi afuna bbiri yafunye bbiri Kadaaga kubanga alina okufuna eya vice alina okufuna eya speaker bakuwa bbiri ate kakati y'omu yaliko vice yawummula ate yaliko speaker yawummula lusanvu okiwulira kakati soka weebuuze Faruku olaba Uganda eno nalabyeko nze omuntu nga apostinze ekintu kyabadde kibi naye ng'ate abantu bapostinga bulumi bwabwe Sobyo omulaba ng'afudde waliwo yapostinze nti Sobyo omulambo gwe gwaliyisiddwako mu parliament babbi banne ne bamusiibulako tewalabako mu parliament nga wali ababbi ababba baati kye babadde bategeeza kakati statement eyo olwaleero mu Uganda tuyina ebizibu ebitagambika Faruku kamalo kikubuulira bw'oba ogamba nti no mu bizibu bye tuyina ekizibu kye tuyinawo kyaggulira basekandi mmotoka abayina emirimu abayina we bakola abayina amawofiisi abagaggafugge naye nga sente ze tubagulidde mu sente ezo twewola neewola okubagulira emmotoka ezo
sente za mabanja si kirungi wadde songa eyo saagala girwako nnyo kuba ne ŋŋamba nti kikyamu bamaze ozirisiivinga naye bangembe omukyala Kadaga mbu yaziganye we nawulidde mbu ye yaziganye we nawulidde ye tazaagala yagambye mbu bagenda bagulimu ondooza abantu eddagala yaziganye naye ng'ekikulu kya byonna emmotoka amaze okuzireeta nze mbayozaayoza abafunye emmotoka bali ku bukiruddu bali ku kiruddu balya sakozi gavumenti ya Mwami Museveni ekola kintu kyebeeyagadde kubanga gavumenti eri mu buyinza so nakyogerako omanyi omwana wamala okuzaalibwa nga mulema noyogera nti omwana mulema aba takyaddayo kakati bino si bipya mu Uganda sakozi bizze bikolebwa emmotoka bazigabye kyawedde tekyakkola Mbali na article jensoma wano bagamba these guys are replaceable every after 5 years. Yes. Ne bazibajjako ne bakuba wendala. Aha, yes, they are replaceable. Bramarket ano kitegeeza kiri it's constitutional Bible kiteekeddwa okukolebwa. That's 1 2 ne bagamba the taxpayer will foot the bill for the former speaker's driver, vehicle maintenance and fuel. Taxpayer yegwe. Fetu you know the fuel, do you know maintenance? Wogenda ku service ziva ku musolo, bwogenda kugundi driver avuga buli kimwe kimukwatako musolo ogwo n'amafuta. Ezo emmotoka zinywa amafuta kyenkana ki? Wabagenda givuga. Anti kati gwe kubamu emmotoka ziri meka? Ziri emmotoka mmeka? Ziri emmotoka 7 kati gwe kubisaamu mu musolo mafuta mugenda kuba bajja zitambuliramu, driver ino gibeeramu ne maintenance buli ndoza service bagikola every after when? A month? Buli mwezi. Kisinziira mileage gy'otambudde. Balina buli kwa givuga. So maintenance ebyo byonna bikola ki? Aha. So kyekyo ekiriwo ku motoka ezaafulumye. Kyekyo buli kimu kiri kuggwe omuwi wange omusolo ate kati nekyokola olwedde emmotoka zazze kitegeeza mu buli ngeri buli eyagitutte ekyo kyolwedde kiri mu ki kiruddu namba ate va mu kiruddu namba okuba nti nno bagitadde mu mmotoka kati ate amakerenda ge tugenda otandika ogirabiriza ensonga y'abasipiika abadde njigoberera era nawuliddeyo ng'abaga nti sipiika ono alabika aliko amalala gamususse kubanga anti nkuwuliriza omuntu yenna ng'atumanyi bulungi nti eggwanga Uganda bwe riri mwami sekandi oba muganda wange oba taata wange simanyi awo waali naye oba jjajja wange naye sekandi bw'omutunuulira nga yawummula emirimu nze bwe mba njogera kyange kati abantu banaamanya kye boogera kakati sekandi bw'abanga ddala yawummula emirimu emmotoka omuwa yamutwala mu kkanisa kubanga akuze awummudde ali waka emmotoka lindako mujja kwogera audience tesaba abantu nnyimba kakati sekandi bwe tudda mu bintu bwe bitambula sekandi n'emmotoka gye baamuwadde nga n'okugivuga ovuzi tasobola driver omuterereko driver agenda era okusasulwa ssente ebyo byonna era bawadde driver ye kweyagala kubanga bajja twalanga sekandi baleke wali ku hoteri nga yeebase twogere amazima omuwadde emmotoka ya miliyoni mbeka 7 omuwadde yaki ku mbeera y'eggwanga nga bweri nga mwenyini mugamba batubanja ezo lwaki zisasula ku mabanja nga ne balakisi wano eyegundi ebabanja etteeka ye lwaki ekintu nambemo gasegasemu senemekaawo zonna awamu zonna awamu zabadde senemeka biliyoni 5 bandisasudde kwe babadde basuubiza ssente ne bazibaweeraawo oba nedda ssente waliwo ebintu byolaba nga babisuubiza dda ssente ne bagamba bagundi tugenda bawaayo obumbi bwe buti lwaki ezo tebazisasudde oba ne baziwola mufuti n'asasula ku muzikiti abantu basiime nga bakyali balamu tetuganye naye sakozi waliwo ebintu ono omusajja ono mulaba ayagala nnyo jjajjaawe
naye ayina era kyatayinza muwa nagana naye jajja olaba jajja bwe mufaayo akamotoka ne kamutambuza ne kamutwala wano n'agenda n'asaba kubanga gy'emirimu basikandi gye basigazza n'oyo omulala era omulala gwe bawadde waliwo omulala awo gwe bawadde namulabi nga naye musajja mukulu lugumayo nga naye mutuufu ne batabani be kati be bamutwalira emmere alagawa emmotoka bagivugize kyegambe nti bawadde duleeva kweyagala kugenda eri mu kyalo waabwe duleeva yeyagale ninga bano abalala balagawa jajjawo wakaddiwa tomugulira iPhone kweyagalamu yaki jajja wange amugulira iPhone yaki waliwo ebintu byetukola olumu jajja ayagala kuwulira mutabani wange gy'oli nti gyendi emirimu gigenda gitya jajja ayagala muterako ssente jajja tagenda alina byatajja kugendako so Uganda tuli mu kudiibuuda ssente ezitayina makulu nga tuziteeka mu bintu ebifu kubanga amazima amatuufu mwami Sekandi yabeera vice president in fact oba yabeerako ne emyaka 10 n'abeera sipiika kati bagenda kuddira emmotoka 8 zonna bateekaawo naye nga ne Sekandi anti era vice babawa babawa bonna babawa nawulidde gundi mukyala Kadaga agenda kufuna emmotoka 2 yaziganye Kadaga baba kati Kadaga agenda kufuna emmotoka 2 kyokka abadde ayina emmotoka endala eya ministry Kadaga mugundi wa kusatu oba bwamaanyi alina ekifo kyalimu ayina emmotoka ezimutambuza ezize bamwongeddeko n'endala eparkinga awo ababaka betaaga mmotoka ebigambisa abantu ne bagamba tebawagira gavumenti ya Museveni gavumenti ya Museveni kudiibuuda ate ne mudiibuuda mu bintu ebitakola ki ebitaliimu sipiika atambulenga sipiika otunya ennyumba ze bazimba waliwo ebintu by'obuyanga bisobola n'okutama Duncan ate weewuunye lindako Duncan nsonyiwa ono ate tagenda gifuna ono eyazigabye ate nga litambula ate ono wanaawumulira ate banaaba bafuga banaaba tebafuga waliwo ebintu byowulira mu nsi ya Museveni eyo n'ogamba batuli mu nsi ki mbaze emmotoka 7 nga ziri mu buwumbi nga 4,900 Kiruddu aba tuba tumulimu kati Faluku gavumenti ya President Museveni tekyafa ku Munnayuganda efa kutereeza abo bali bulungi ate kuba bulungi nnyo kitegeera kuba abasajja bonna bakugaba bafunye emmotoka tebatambula bubi balina emmotoka ezomala balina ebyobugaga ebikola ki n'essaawa zino ku katuubagiro k'ebyenfuna akali mu Uganda gavumenti ya President Museveni oyo agambye obuwumbi bubo bulinganga 10 tubuteeke emmotoka z'abaaliko abakabi ate nga beewozeemu okitegeera ng'ate beewoze bwewoze Faluku tugenda kwekaabirako nnyo nga President Museveni akyafuga Uganda Museveni gwe baawadde tomunenya nze sinenya muntu gwe baawadde omanyinza Faluku ngamba nnyo abantu sinenya muntu gwe baawadde ssente oba kintu Faluku bwe bakuwa n'ogaana nga banoonya gwe bakiwa balina abantu babanja abokiwa ompulira bwe bakuwa ssente n'ozigaana gwe mbuto zirya nga baziwa omulala ng'azirya zera omuntu wamuwa ssente nerya nsiina buzibu naye Faluku abantu ogenda bawa ssuubi kyokwogera okwagala gavumenti ya President Museveni ng'ebintu bimukola bya kisiru byokka bya kisiru ate kintu kya kisiru kisinga ekino lwaki liyise kati mu mbeera eno gye tulimu yakatubagiro k'ebyenfuna lwaki biyita kati abantu bali bubi Faluku enguudo ziri bubi zono n'emmotoka z'abantu ez'ebyobusu ezireeta ebintu mwe mugula mmotoka amalwaliro gali bubi abantu bali bubi obabinika emisolo ogikuba mu bintu bya kisiru naye tetulina kyakukola buli kintu kiba n'obudde bwakyo Mukama bwali bwasazeewo kiritereera naye kati kyetuliko kibanga kuba mulambo mpiso kitegeera nti yo gavumenti yafa saawa zino bakola kye baagala tebakyafa ba Munnayuganda onyiiga oba tonyiiga kitegeera bo bakola ekyo
kibawulire kibawa emirembe tukkiriza tubawadde ekibawa emirembe naye mukama katonda ali mugulu abalaba abasajja abo bwentira ndi baagala kwekkusa wano waliwo betulaba abaali ba leader of opposition simanyi baani bo babaterawo etteeka nga babawaayo ki ngono bo babawaayo ki ba leader of opposition mwebalire ddala tulabagane next time